Mugamba ki mwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe mwe bali kubeerako bannange mbaagala nnyo nno nga bwe mukiwulira kyenkusaba gwe tannaba gyegattako nkusaba ogyegatteko kijja kuba kirungi nnyo nyiga kaalwedi ako osobola ogyegattako bingi ogenda kufuna n'ekirala like nga video kijja kuba kirungi. Kakati njagala kubaddamu comment ezimu ku kyogero ky'abaana abato naye kusookera ddala njagala mbalage kasaanya ako ke mulaba obusaanyi obwo bukyasinza otulira ebimuli byaffe n'eddagala lye tuba tusimbye mu bimuli kati nga kokolaba kennyini ako eryo ddagala lwakuba lirina emizizo mingi ng'obadde olikozesa nja kuba ndibalaga mu maaso awo nja kuba ndibalaga mbabuulira omulimu gwalyo ekyo kikyolaba ekyo okuggyako ekyensolo babulirawo kati liteekebwa n'ono abadde afumba eddagala tugeze ery'omusujja senyiga okutwayo obuntu bubiri n'obuteekamu tebulina buzibu dungi nnyo naye waliro mbadde mbalaga obusaanyi obwo obukyasinza okusumbwa kati kokalaba akasaanyi ako busumbuwa nnyo ebimuli wamu n'ebimera bino gulinizi waffe oyo gwe tulya obusaanyi obwo mutawaanya nnyo nno akasaanyi kamu ako koolaba kalya koonoona ebikoola byonna ne biggwaawo katambula ku buli kimu kye kaagala kati nga boolaba oyo ayitibwa mubiri naye kako kali mu kunoonya kakatandikirawo okulya kagala kutandikirawo okulya kati kyoba nti nabalaga eri eddagala lyosobola okwekolera gwe kennyini n'olifuuyira okwo n'owona ebituntu ebyo n'ebirala ojja biraba awo mayanzi bagayita amayanzi nago galya amayanzi oba amayanzi agafaanana enzige nago galya nnyo ebimuli nnyo ebyo njagadde mubyetegeeze gambalage mukakase nti waliwo ebisaanyi ebiri ebimuli byaffe ebyewaka oba eddagala lyaffe twesimbidde ewaka kati nga boolaba ka mubiri ako oba ka mubiru kaako ekisaanyi kwekiri kyagala kutandika kulya naye nze nfuba nnyo okulaba nga mbifuuyira naye oba oliawo nga bukomye buli we liggwako nga bukomawo nga bw'okalaba akasaanyi kaako kalya nga bw'okiwulira. Kakati ebyo tubiveeko kali mbadde njala nziremuko ku komenti zammwe ku nsonga y'ekyogero ky'omwana omuto eyo videos eri waggulu ginataddeyo eggulo. Kakati waliwo ayitibwa Nairwa Christine wamu ne PC wamu ne Nabakooza Asifa n'abalala muli bangi mubuuzizza ebibuuzo bingi nno. Ebibuuzo ebyo nja kubikolera video nga yeetongodde nsobole okubiddamu byonna omulundi gumu oba enaaba ya ddakiika mmeka naye mwenna nja kubaddamu. Kakati kyenjagala obbabuulirako ekitono ku eyo video y'ekyogero ky'omwana omuto kyenjagala mumanye mu abaana abawala waliwo okumwagambye nti yagezaako okwenoonyeza ekyogero ky'omwana we n'ayogera n'agamba nti okuggyako omwana omu jjajja we yamuyamba n'akimunoonyeza naye wanandaze n'agamba nti ebikola ebimu byamubula teyabifuna kituufu. Newabaawo n'omulala n'agamba nti awandiika ebintu ebyo abiraba ebifaananyi n'agezaako binoonya. Kakati oba oyagala okufuna ebikola ebyo ebyakubula kyenkusaba gwe omwana omuwala wenna nga oyagala kufaayo kuwa mwana wo mikisa abire n'emikisa mu maaso eyo kwegamba leme kutawaanyizibwa nsi nga mubitegeera ensi eno esumbuwa omwana bw'otamukolera kyogero wansi kuva eno wansi ekyogero ekyo kyolaba ekyo eky'obuto nga tannavako kalira kiba kyamakulu nnyo mu bulamu bw'omuntu okitegeera. Kakati ekyogero ekyo kituufu ebikolo bingi tosobola bitegeera ate nga bya mugaso okitegeera. Waliwo angambye nti amanyiko kayaayaana nandagoba naki kakati nkyemanyi waliwo nekyennaleseewo gwe bayita omwetango ogundooza mu gutegeera ogwo naye mulimu ebintu ebizibu muno okugeza nga empoza eyo yo mu butuufu nga si kulimba tosobola gitegeera empoza n'eddagala eddala wano lyendabamu ezibu ennyo nabbugira yendowooza oyo osobola omunoonya mu bibuga abasinga bamusimba mu bikebe mazzi ga mukulu ago nago osobola okugafuna mulimu
ebikola ebizibu omwoloola. Kati ebikola ebyo by'olaba ng'ebizibu nga tosobola bifuna, kyenkusaba nga bw'ogambye nti oyagala ebikola ebyo mbikubuulira omanye kimu ku kimu obinoonye mpolampola, nze kyensaba bw'ogendako mu kyalo ewammwe beera sirias ku eyo ensonga oba ogyagala ng'obadde ogyagala. Kuba nze nsobola kale ogezako kugamba nti nsobola obbikubuulira sinaki nti n'obbikubira ebifayi nemba nga ngenda mbiteekayo mpolampola, era nja biteekayo mpolampola. Okitegeera nfuna chance ne ngendako e Masaka mu kyalo, nfuba okulaba nga nze ntayiza jjajja wange ffenna ye yatulera yatunogera ebyogero. Kati nfuba okulaba nga mubuuza kimu ku kimu nja kufuba okulaba nga mbateerayo ebifaananyi ebyo mu vidiyo nga mbalaga ebyo bigenda mu byogero by'abaana, kuba ebimu babisirikira abo abakyala bakulu, okitegeera. Ate nga bwe nakugambye nti ekyogero ky'omwana omuto ekyo ky'olaba, eddagala lye bamuteeramu limuyamba okugeza. Bateekamu eddagala eriyamba omwana obutalwala obulwadde obwo obw'olususu, endwadde ezo ez'enjawulo bazigemera mu byogero. Ekyo kyo mulina okumanya mu abaana abawala oba abakyala, era n'obuuza ku bakyala ababasingako obukulu oba mu kyalo, ebyogero bateekamu eddagala ery'enjawulo. Kati awo bw'osanga n'eddagala lye bajja okukuteeramu omwana wo obutalwala kye bayita obusobyo, okusoba. Naye baba balina oddikubuulira engeri gy'olikolamu, omukola otya, batajja kufuna buzibu. Naye omwana wo tamugema, kyoba olaba nti abaana bafuna obuzibu ne balwala, n'owebuuza nti omwana alwadde n'afa, naye kimu sikitegeera. Buba busobyo nga mwebuli mu musaayi, mpola bumuluma naye gwe tomanyi kimuluma, okitegeera. Kwegamba ekyogero ekyo kiyamba nnyo endwadde nnyingi mu baana abato, babagemeramu nnyo mu kyogero ekyo. N'onaakibuuza abakazi abo abakulu, mulimu basenga abo abakulu ddala, wanaba wakisa ajja kubuulira omugaso gw'ekyogero ku mwana omuto. Era omwana atanabye ekyogero mu butuufu tekiba kirungi. Kale okitegeera ekyo nga bw'okitegeera, ekyo nkibabuulira. Kati waliwo yabuuzizza n'agamba, waliwo yambuuzizza ku vidiyo awo ku komenti zisomyekoko, waliwo yabuuzizza n'agamba nti kati omwana waba akuze tasobola kunaaba kyogero. Nakulazeewo wano ne nkugamba nti omwana oba omuntu omuwala, naddala katunulira omuwala, osobola omunaaza ekyogero ekyo emirundi 3, okitegeera, ng'akyaliko akalera. Awo olina omunaaza ekyogero. Naye wano ng'avubuka wano, nagambye ng'avubuka, tugeze mu myaka 14, 15, 16, kirungi n'anaaba ku kyogero ekirala kyetwandiise ekyogo ndowooza, okitegeera. Naye kirungi n'omukolera eddagala n'anaaba ku ddagala omwana oyo omuwala. Era bwe mubeera n'eryo eddagala eriyamba omwana oyo obutawunya kavubuka. Bannange abaana abawala bawunya akavubuka, simanyi oba mubawulira nammwe. Otuuka ku muwala ng'awunya oba omulenzi, y'ensonga yeeyo. Olina omumuwa ku ddagala awo makkati awo n'alinaaba. Kati eddagala lyaddamu okunaaba nga akuze ng'agenda mu bufumbo. Omwana ateekeddwa okubuulirirwa bulungi nnyo, era omuntu alina omubuulirira abeera sengaawe. Kati senga oyo omwana omuwala alina ensonga z'abulira omwana oyo omuwala, ensonga ezo gwe bayita senga ow'ensonga. Olowooza erinnya lwaki liba bw'eryo nti senga ow'ensonga? Alina ensonga z'abulira omwana omuwala n'azimusibirira ng'entanda, nti kino olina kikola bw'oti ne bw'oti, kino kikole bw'oti ne bw'oti, tokola bw'oti ne bw'oti. Kwegaba byonna senga oyo abikubuulira. Kati mweyo byakubuulira ebingi, wabanga senga ategeera bulungi nnyo, alina okuwa ku ddagala n'onaaba, okitegeera. Kwegamba n'onaaba n'ogenda mu bufumbo ng'ovuddeko bino byonna ebisiraani n'obireka emabega, okitegeera. Ekirala mulaba nti munoonya n'eddagala, simanyi munyaga eddagala erifunza erikola biki, ebyo byonna senga wano mu kusooka abikolako. Obanga obadde oli mwana muwala
oli mukambwe kwegamba nga obitegeera obuuka n'ono obuuka n'oli naye n'ofuna omusajja akutwala senga alina okukubudaabuda n'akutereeza kwegamba ogenda okutuuka eri nga oli bulungi wansi mu nsonga ezo ez'okufuuza nga bw'okitegeera ebyo byonna senga yalina okubikola ekyo nkibabuulira mu abaana abawala ebigambo nno bingi bwe mwetaaga okutegeera bwe bagamba nti omukyala agenze mu bufumbo ng'ajjudde tolowooza nti abeera ajjudde engoye oba ajjudde byakulya ebyo kubeera n'empisa kubeera ng'omanye enkwata y'omusajja kye byonna kubeera nti ku mubiri gwo wenna oli bulungi byonna bizingira wamu kati n'olwekyo ebintu ebyo alina obikulaga alina kubasengaawo era n'eri eddagala lyenkulaga lyolina okunaaba ng'ogenda olinaabiraawo okitegeera kwegamba ova ewaka ng'ebisale byonna obirese waka obirese eno n'ogenda era awo singa olaba waliwo obukwakulizo bakolaawo ku mikolo singa mutunulira nnyo muve mu kusanyuka obusanyusi kino nkibabuulira muve mu kusanyuka obusanyusi ng'olaba mukulu oba mutwala nga bamwanjula bakola biki fuba okulaba nga ofuna akaddoddeko ku bantu abakulu kiki bye bakola be bamugamba biki ebibeera mu kisenge ebyo ojja kufuna kyengezaako okulaga ng'omwana omuwala kati n'olwekyo kye mbasaba njagala temuggwamu maanyi w'omanya nti ngenda kuzaala ngenda kuddamu kuzaala fuba okulaba naddala omwana omuwala amwana abawalamu kwegamba abaana abawala muteekeddwa okubeera straight nga buli kimu kiteredde obutayisibwa bubi mu mbeera eka kyensaba gwe kwata mpolampola okitegeera tukipapiramu wabanga bbaawe akyalina jjajjaawe gwegenda jjajjaawe omubuuze mpolampola bw'oba olina jjajjaawo naye mubuuze ajja kukubuulira siba nabo mu kibuga ab'omu kyalo mubuuze mpola omugambe jjajja njala kunjigiriza ku kyogero ky'omwana mbulira ku ddagala ebigendamu gweofuna kapeni n'owandiika okitegeera nange nja kuba mbabuulira nja bisengeka bulungi atulabe ku vidiyo ezinaddako awo ngenda kusengeka bino ebintu ebirina okubeera mu kyogero bulungi nnyo byonna nziremu mbyogere bulungi n'ebyo byessaayogedde nabyo mbyogere kwegamba obeere ng'obiyina ku kapapula kewaka ngenda kuddamu nkole vidiyo ekya oba olunaku oluddako nja gikola bulungi nnyo era tayita ejja kubaako nti bye bino bigenda mu kyogero ky'omwana omuto nja kubanjisako ojja kuba ogiraba kati ekuyambe gwayagala okubinoonya empolampola obiwulira amannya kwegamba ogenda oyo omukadde ng'omubuuza kino bakiyita batera nkijjawa kuba ebintu ebimu mwana wattu obiyitako mwebiri emiti egyo omwoloola biti mwebiri obeera osobola obbiraba naye olwako oba tobitegeera bifaanana bitya okitegeera buba buddo bwangu nnyo omu obuyitako ku kkubo naye nga tobumanyi we bufaanana kati n'olwekyo kijja kuba kikulu nnyo njagala nnyo mbawo ebintu ebigenda obbayamba okusinga okubeera nga mwefaako ng'eno mukuze nolyoka bakubba sente n'ogula lino n'ogula liri okitegeera ekyogo ky'omukulu ekyogero ky'abakulu nakiteekayo gyekiri kiriko nti ekyogo gyebiri ebyangu nnyo okitegeera ebyo osobola okunaabakokko gyebiri nja kwongera okubateerayo n'ebirala nga byogera ku ekyo ekyogo ky'abakulu mwe temufaayo mubeere bagumu okitegeera ngezaako nnyo okulaba nga mbawo ebintu ebigenda obbayamba kyengezaako nga bwe mukiwulira babuulira ekintu kyojja okugenda obuuza jjajjaawo naye akugambe nti kyekyo nkibabuulira ekyo muve mu komedi abaana mubanaaze mu byogero ekyo nkibabuulira okitegeera bwekityo bwe kiri bwekityo bwe kiri mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe bingi mujja kuba muyiga mujja kuba mubifuna muwandiike eddagala eryo mpolampola mulinoonye empolampola asobodde oddinoonya linoonya empolampola kijja kuba kirungi nnyo kuba ndaba bano munzizaamu amaanyi mulaga nti mubyetaaga naye temufuna abantu bakola ki bababuulira bintu bituufu era nze mpulira ennaku ey'amaanyi babalaga bulazi
kifaananyi kya kugula buguzi ddagala. Mulina okuyiga eddagala we lifaanana, mulyenogere, mulyekolere. Ekyo tekiriwo ekyoggula obuguzi eddagala. Bajja kukuguza amajaani ng'oyo nga munnaffe omu oyo abadde akomentize n'agamba nti muganda we yamuteera mu kyogero amajaani, yamuteera mu kyogero ky'omwana w'amajaani. Komenti ngirabye awo ku vidiyo ku YouTube. Kati n'olwo kirungi muyige eddagala, kyekyo kye njagala. Njagala nnyo mbalage eddagala muliyige, okitegeera likubeere mu mutwe, ekifaananyi okifune mu mutwe. Kuba eddagala muliyitako, okitegeera. Ne mu kibuga muno mwennyini mulimu eddagala ly'olaba ne weewuunya. Kati ng'okugeza, mukimanyi nti mmwe mwenna mmwe abaana abawala temwawula Namirembe ku bbuza, ate nga bbuza mubi nnyo okumukozesa, naye temumwawula. Kati oyasobola okuleetera ebikoola bya bbuza n'olugwamu. So kati bw'okiyiga nti bbuza afaanana bw'ati, ayawukana ku Namirembe, ekimwawulako kamuli, kitegeeza weetagisa olabe akamuli akali ku ddagala lye bakuleetedde, okakasa nti ono Namirembe oba ono bbuza. Kijja kubaawo, ojja kuba okimaze. Ekyo nkikubuulira abaana abawala, abakyala, nammwe abavubuka, abasajja, mubeere serious ku baana bammwe. Ekyo nkibabuulira. Mwebale kubeerako, mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.